Omuduumizi wa poliisi omujja Abbas Byakagaba n'omumyuka we James Ocheya leero balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akasunsula abo omukulembeze w'eggwanga babeera wadde obukulu era babasunsudde okutandika okukola emirimu gyabwe. Mu nsisinkano etakkiriziddwa mu bannamawulire ekubiziddwa sipiika Anti Amongo nga yeetabiddwamu omumyuka we Thomas Tayebwa akulira oludda olw'obwa gavumenti Joel Ssenyonyi n'ababaka abalala. Abakulu bano abalondeddwa okuduumira poliisi bayisiddwa mu mulyango gwa National Theatre ogwali gwaggalwa nga bannamawulire batono abasobodde okubalaba. Byakagaba we bamulondedde okuduumira poliisi nga kyajjawummula emirimu gya poliisi ng'azze mu bigere bya Martin Okoth Ochola yaduumira poliisi okuva mu 2018. Byakagaba bw'avudde mu kakiiko talina kyayogedde n'ategeeza bannamawulire nti waakwogera mu kiseera ekituufu. Kati ekirindiddwa ke kakiiko kano okusunsula pulezidenti babeera wadde ebifo okutwala alipoota ew'omukulembeze w'eggwanga nga pulezidenti Museveni waakusinza kwa alipoota eno okukakasa abakulu bano. Ababaka betwogeddeko nabo bategeeza nti basanyufu olwa pulezidenti ku luno okulonda ssaabaduumizi wa poliisi nga mu poliisi kuba baludde nga beemulugunya ku nsonga ya pulezidenti okulonda bannamagye. Nze nganze ate nga ntuula kakiiko ka Defence and Internal Affairs akavunaanyizibwa ku kitongole kya poliisi kyatukoze bulungi okubanga buli kaseera tubadde tukomplaininga nti amagye geefuze poliisi. Tumusaba ekintu kimu abeere ne independence ya office ereme kukola mu nsonga za byabufuzi naddala mu nsonga ez'okulemesa abavuganya gavumenti okufuna eddembe lyabwe erituweebwa ssemateeka. IGP tumusaba kubeera nga tali partisan mu kukola emirimu gye. Byakagaba ne banne balondebwa mu nkyukakyuka pulezidenti zasembyeyo okukola ku lwokutaano lwa wiiki ewedde. Obedi Lutale yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.